man. Common man. You got him saluting. Common man. Common man. Common man. Secretary General. Secretary General yekka alina obwongo bw'obufuzi mu ggwanga lino ba Secretary General bonna. Sebo Chairman King James omusajja ayagala ensi ye, musajja oyo yawaayo ekibiina ki n'atugamba sirina kye mbeetaagako mukozese ne tununule eggwanga lino. Tumugamba tugenda kukyusa amannya, tugenda kukyusa ssimbo, tugenda kukyusa slogan. Naawe wenyini wa president ogenda kubuta ne mukyala wa Secretary General ngenda kubuta na manzikiriza mununule eggwanga lino. Sebo nkwebaza. And I will never let you down, my brother. I will never. Ne muwala waffe omuto asoma ku MUBS watete nawo omuto. Sebo nkwebaza mukama wange. Thank you so much. Mukyala wange First Lady, very beautiful. Oyo gamula amazina y'emyaka aga. Kina nawulira agamba tulina laavu. Kwaba kuliko alina omukyala alabika bw'atyo. Tulina laavu. Waliwo nsinga laavu. Wamba kwe baleke tobalabula tobaleke. My daughter Sarah Hafifa Munyagwa, my first daughter. Sarah lero tajja kwogera, luli yayogera abantu ne boogera ebigambo bingi. Sarah katumujje mbino. The Chairman, Electoral Commission, Professor Namala, Musonye nja kumesinga protocol naye ndi mukoowu. The various Deputy Presidents present. Sheikh Habib is the Deputy President in charge of Uganda. Habib yali mu kibiina kiri ekikadde ne Haji Ngumulaba, Haji Konde, abasajja abo n'ebifo byabwe binene ne babita. Waliwo Deputy Secretary General in charge of Eastern Uganda, nedda Medi jangu wano. Jangu. In charge of Eastern Uganda, nkoye ebintu ebyokwekweka jangu nawe agatafavaayo. Omukulu ono is a decorated general. One star general, tonafuna nyingi. Brigadier general. Naye I'm so grateful, my brother. My brother, the Treasury General Kwango Musa is equally one star general. I'm so grateful. We have colleagues here. Tulina office ya organizing. Muli Musimindi Asadulwa. Mutazindwa. Where is John Mutazindwa? Sweet cake. Muli Musultani Ahmad Ankonge. Nera kumande baja kwa bulia who is in charge of operations, who is in charge of what, who is in charge of what, but they will tell you. Tulina chairpersons. Muzikirize ndo abantu bano babalage kubanga bamulyaza amaanyi okutuuka ku bwanguzi n'otakona ku bantu nga wekwasa obudde. Chairman Munyoro, kindly stand up for recognition. Wandera, my brother, council. Thank you so much. Munamateeka webale. Tulina meya w'e Makindye. Oyo twamunominatinga ku lusani y'e Makindye, Council Sumaya agenda kuyisaamu abasajja eggaali muwulire obuzibu. Sekerera azanyira ku lusani yo ojja muwulira. Bululinde ku guddu ebyo tutawaanya bigenze bikendeera. Tulina MP Makindye West, Mukulu Masia. Tulina ow'abakyala Nambula Esther Chebe. Step forward. Komova kulabe. I'm so grateful, my sister. Waliwo abakyala Farida aliwa. Sumini aliwa. Monica aliwa. Please step forward. Abakyala bano basuze Nava. What is this lady? Yes. Baloya bano ewaisa baita baloya. Abatagenda ku law school. Mwebale.
omanyi kino ekibiina ffe tekiringa kiri nti omukulu yenna nnyini mukulu no ffe ekibiina ffenna tuli ba mugaso so tekaba kataala omukulu kulya butaala ku basho no ffene bw'oba olina contribution ete Kasangwa aliwa Kasangwa please where is that man anyway Epas Kasangwa mwenna abavubuka bafutusoja okuva ebwayise waliwo abakyala abalaba enjala kubalaga abasajja mudde mutule tebafutusoja abala sekretary general abasigalawo Hajati Zamzam Hajati Shufra please wanda otya kamera vayo bakulabe president akuyise weza wameka wamenyidwa president mu ggwanga lino banja tulikyengera mujje wano mukomensingi kyengera mwena mujje wano Shufra president wakuyita olina okusembera kubanga obuyinza obuli fuuti emu president okubanga akumanyi abakyala bano mubeebaze nja kubabula ensonga lwaki banaye mwebale kati nebwemwetuulira abakyala b'ekyengera bukomansimbi tusanyuse nnyo basaba ne bannyabo kansala meya Sumaya wakoze ensobi ye candidate aba ayagala nnyo buno obundi basaba ne bannyabo sijja kukola speech mpanvu kubanga secretary general gwe nnyina nafuna ne mmala tema ngenda okulya ndikyeyongerako tokola ki kyekirungi kyokuba ne general nga ye secretary general Sibana bakabibuukira simanyi mukorete general here yes basaba ne bannyabo kino tukimaze munsonyiwe bembadde sikwata masimu gammwe nze noono tuli basirikale bennyini bwe tutuuka mu operation y'enkambwe amawulire tugasalako omulabe n'alowooza ntuwedde ne wano tubadde tetukyatuulawo omulabe n'alowooza bano baggwa kumbe tutambula waliwo abaali balowooza nti kino ekibiina tekigenda kuwandiisibwa ne isi okutulwisa twagiyiira emikono netandika kukuba ewuli oba gyegiri nga abasajja abapeji n'emikono bagijeewa twagamba mukube ne bakuba ne bagamba gino amasimu tebakwatibwa tugisse ne tugamba mwagala emeka twagala district 76 secretary general yatwala 95 tugibawe baatuuse ne bibalemerera ne bagamba abasajja mugende mwewandiisa njagala okubategeeza kakati tutandike business leero twadde bakuba nalaare mu Katanga etulemye lwa ECB yatukoze naye tutandike business omuntu abadde alowooza nti common man's party kibiina kitono bagamba ekiwembula amaanyi okukola ki kusesa mantula ekiwembula omugagga kusesa maki kati ku mande mwena abakamera mbayita mubeewo mulabe oba tuli kitono oba tuli kinene please prepare ate nsaba secretary general wandikira poliisi nga bukyali poliisi mwebeere benkanya bakandidate abalala bakumye laare yaabwe eyebaza Katonda n'okunyonyola abalowoozi ekiddako ffe yaffe tetunnagikuba we are going to write to you in time ndaalise nakukyuka ebyokulonda naffe tulina okuba ne laare eyaffe olukuŋŋaana olwaffe oba tutegeeraganye tetusuubira muntu kutukolako mulinzi amaanyi ati bwe temukuba ng'ate abalala bonna bakubye nsaba naffe mutuleke nga omulesa abalala bino byonna mubigaane procession bikinaye mwe mutuleke naffe tuteekewo laare ng'abalala tulage ensi nti bulijjo command man's party yenkana bweti njala kutegeeza bannaffe betulinga ne tuvuganya abava mu kiraabu eno gye twandiise ey'ab'omusagwa tekijja bayamba okutulumba ffenna amaaso tugasigaze ku mupiira ffe tuwedde okukolagana na buli muntu naye anaatulumba tujja kuzaayo omuliro tugwana okola na muliro bikiriya bw'onootuula mawulire noogera ey'obutali byabuvunaanyizibwa nga naye netufunayo akwenkana nga mwabika naye nze nsaba amaaso tugasigaze ku NRM twabe nga tugijja mu buyinza basebo ne bannyabo mbasaba temwandivudde wano ngenda ku radio nja kusaba security yaffe erekewo bano abakuuma abantu baffe abamu bamperekere ku radio then I'll come back abatalina nnyo baana bakaaba mwandisigadde wano first lady angambye ategeseeyo n'ekijjulo ekitonotono ffe baffe bya busaniya ffe tetusiba mitaafu kwezi akimanyi gwekezi tokimanyi ekyo
kweza kimanyenga no guyola batuvunye ne tukyagulya tukyagulyola zino ensigo zikyaliibwa tetulina nnyo nnaku tugenda twala obuyinza fumala okwogera bwetwogere tuli ensigo zaffe mu music yakuba wano tulina tv ko bijja okulabira amawulire tekibetagisa kusooka kuva wano kubanga twetaaga tutandike tufunye tv waki tubayita ate omulundi omulala leero ne tuba tutulaninga mande agenda kutambula ati Bosco Njambi kulagenzi omusajja oyo mukwano gwange mbya obusuubuzi azirajja yabanga mukesi wano bwani yangu Bosco nze njogera Bosco abanga mukesi wano abeera alingizaayo buli stage ng'abeera tuga ne bana bawa certificate abaliwo certificate ngeze nebananki ekitabo kino tebakiggale abaana abo bawe kiri kikeesezza jo teyebasa ng'agula bana atuwandiisa so batuwandiisiza ndi presidential candidate awedde emirimu leero ono omusajja secretary general ku task force mufunire obuvunaanyizibwa avedde okutuuka ettaka edda abeera atukeberako obukebezi ati alina abasuubuzi banne omu abadde wano amaasiza ssente bwebateeke ku task force yaffe secretary general kusaba gyolaga okomewo tulabe oconstitutinge tulaba tunavamu omukago gwekyo tuconstitutinge egundi ya mande wano kubanga bezifuumatta mubalaba bonna webali wano tulina abantu abalina abantu 15 emabega waabwe mutulinde wano ngende ku radio nkomewo bagenda kusavinga olusinia wano kamusic nga weekali nga wemusigale wano amatala gwegali security weeri nkomewo wano twogere notunavaawo kutandeeza ekiro eno ofisi yaffe terejja kutugobawo nayonayongege banaemwebalebali endala saabasinga kabaka wangaale epasikwamuki abantu bali olusinia mutazendula ogenda kwogeramu CMP Munyagwa oye Munyagwa oye Olusania oye Olusania oye Okulia oye Okulia oye Banayi muhadde ekimbwe abasawo nnyo tulina akaseera katono nnyo wano kubanga guno mukolo si mutongole gwe tuliko wano just twayagadde okwa briefinga mu katini ku kyekiddako ekitongole olwokubanga tuva mu lutabaalo so Mr. President ne first lady ne first daughter ne executive yonna eya Common Man's Party njagala okubakulisaayo gye tubadde mu kuwandiisa President w'ekkumi addako Oweekitiibwa Mubaraka Munyagwa mukono gwo gukulembedde nze kennyini General Higiro Moses ate nga nze Secretary General ow'ekibiina kyaffe kino ekigenda mu buyinzi kibulako ennaku obunaku January nga 14 myezi nga ennaku 5 tujja kuba tutandise okutambulira ku red carpet banamawulire abali wano abatonotono nga mbagambye nti nono si press briefing n'olwokuba nti ennaku zino amawulire tegakyalinda nnyo kakati mwe abaliwo katwogere mikono mmwe katini naye nga tugenda kuba programu eddako ekisooka njagala okukulisaayo buli muntu yenna gwe tubadde naye mu lutabaalo luno okuva lwe twakwatagana ne muzeeyi wa Tentena King James nga ye president wa Uganda Economic Party ne executive ye nakkiriza ekibiina kino kifuuke the Common Man's Party nakkiriza okuva ku bwa president n'afuuka national chairman ne executive ye bwetyo ne tutambula okuva ku olwo okutuuka olwaleero njagala okwebaza buli muntu alina lolo gy'asambye mu kintu kino kuba tebadde byangu olugendo lubadde luwanvu njagala okwebaza bamemba mwenna buli omu kyakoze naddala okunoonya emikono egy'obwa president mu disitulikiti ez'enjawulo mu Uganda njagala okubategeeza bakutuma ogenda olabe paapa batakutumye emikono mu field tebakulimba mulimu muzibu nnyo naye twagala okubeebaza nti tuluwanye nagwo bamemba ne batuwa emikono nga bamu ekibiina tebakiwulirangako naye ne tubagamba kyekyolusaniya at least ng'olusaniya bamumanyi ne mugati gwa bata nga bamumanyi
ne tutambulira awo mw'eyo embeera tusobodde okusekiwalinga signature ezisukka mu 2 buli mu district ne tusobola okusekiwalinga kandidature yaffe wekubireko mu ngalo buli muntu azanye roolo ye for sure tubadde tukola misana na kiro ne profesa nga naye akola musajja is a small size oyinza okulowooza takyesobola naye yeesobola abadde akuba signature ku mpapula ezisukka kumpi omutwalo omulamba kati ate nze nga secretary general nasalawo obuyinza obw'okusanyinga ku mpapula n'embwawuzaamu n'embwako ku ba officers abalala kubanga ate nina office endala gye coordinatinga mu bitundu by'ebusoga oluusi nga sibeerawo so njagala nnyo okwebaza so profesa ne ttiimu gy'okoze nayo mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo tutuuse wano nga tuli ba candidate Oweekitiibwa Mubaraka Munyagwa is a presidential candidate naye si kyangu njagala okubategeeza nti si kyangu era eggwanga lino bwe lisigala nga tiwaliwo bikyuseemu nnyo njagala okubategeeza nti tebibeere byangu mu maaso eyo naye ffe tulwanye ne tukola ogwaffe akakiiko k'ebyokulonda ne kaagala okutwebulizabulizaako awo kadde kaagala kuteeka mu kategori y'abakatumba wooye baani abo ntubagamba naye tetuli mu level ezo. This is a serious party, this is a mass party, common man's party, ekibiina eky'omuntu wa wansi n'olw'ensonga eyo mutujje wano twagala genda kulembera ggwanga awo nno finally ne batu discharginga ssaawa 8 just imagine bakukirializa ssaawa 8 era bwe batulemeseza okutegeka laale yaffe gagadde gye twali tugenda okubeera nayo ekawempe n'ekamuli olwaleero luno kubanga tutuuse ssaawa 8 nga tetunabeera shuwa nti tugenda kunominatinga kakale twayinza kugamba bantu nti tukuŋŋaanire ejjindi naye nga toli shuwa nti ogenda kukola ki ogenda kuwandiisa so enteekateeka zaffe ez'olwaleero bazinataganyiza nnyo naye mission esinga obukulu gye twali twagala okwakivinga ebadde yakunominatinga kandidate waffe niwe twali baddeyo 2 niwe twali baddeyo 3 niwe yali baddeyo yekka ne mukyala we ekikulu tubale twagala asooka nominatinge ebirala tuneesootinga n'olwensonga eyo phrase ewedde phrase ey'okubiri ku Mande eya wiiki ejja tulina omukolo gwagadde mu kifo kye tunaba tubagambye oyinza okuba no ku ofiisi zaffe oba mu kifo ekirala ogw'okutongoza manifesto yaffe omukolo ogwo tuba tugwagalamu ekiro ennyo abantu abayite n'abatali bayite omutwalo gumu twala okwogera n'omutwalo gw'abantu abantu abo omutwalo gumu tewali agenda kubayita okuggyako mu abali wano mumugenda okukola ki okubayita so ku Monday next week tugenda kuwa a comprehensive report oba tugenda kuunveilinga a comprehensive document ekwata ku Common Man's Party ebirimu biriba byaffe betwagala okukolera bannayuganda era nabyo lwaki tuze mu kiseera kino era tugenda tuteeka bitya mu nkola era mu eyo embeera eggwanga ligenda kubenefitinga litya twagala okuraninga campaign ngeri issue based campaign nga siya just tulisembuisa ggaali twagala okutambula in a systematic way tulabike nti ekintu bannayuganda tubakola ki bannayuganda tubataasa mu mbeera gye balimu obuzibu obuli tubumanyi nnyo naddala ffe abayise mu process eno ey'okunominatinga so njagala okubebaza olw'okuba nti mumusobodde okugumiikiriza ne mubeerawo wano ne tubasanga ekisemberayo ddala mukimanyi bulungi nnyo gurupu yaffe eno si ya muzannyo era gurupu eno si eri kategore gye babanza sijuyidde big giant sijuyidde 5 ward abalina ejjeno Museveni abamu tubalabye olwaleero nga banominatinga era tubuuza n'okubabuuza wumba nga omusajja muli naye ate kati munominatinga kukola ki
kugenda Uganda ekusomera Robert Moyo yabaze abantu abalina ejjajja 1 2 3 4 5 abamu babadde bagezigezi tebaleese candidate bagambye fuka tusirikire eno tetulina gaswala Moyo yetwabizza kakati abantu balabye olwaleero bamalidde bannayuganda obudde nominatinga ndagano kyo gye mulimu ebyokuvuganya naye as we move ahead byonna tugenda kukola ki bannayuganda bagenda kubitegeera so for this serious political group eri gye bagambye nti ewanda obusagwa obusagwa bwaffe tetugenda kuwanda lwaleero ne strategy zonna tugenda zoogera lwaleero kubanga bagambye omukolo si mutongole kuba bayinza otujajengera ku guno omukolo asajja mulaye bazito tubrifinga b'ofiisaazi baffe abasookerwako wano ababaddewo nga tubakulembeddwa n'abakyala baffe madamu Esther tubrifingamu ku kyekiddako ebisigaddewo bya ku Mande era ku Mande tugenda kujjayo n'ag'omubuto okulabika nti eggwanga litegeera nti Kandete Munyagwa mwali mu field era tabeere wa bulijjo so mwebale nnyo mwebalire ddala njagala tusigale nga tuli bakakkamu njagala tusigale nga tuwuliziganya njagala tusigale nga buli omu amanya munne kyaliko okwewala nti munno baba afunye ekizibu tusobole okukitegeera nga bukyali emundu ekole ki emundu eseke bulungi nnyo abantu b'omu Busoga basaaliddwa nnyo obutaba ku mukolo gwa kuwandiisa pulezidenti waabwe twali tulina ngeri gye bajja e Kampala nga tetuyishuwa nti yeewandiisa ne basigalayo era babadde beesooza naye ekyomukisa omulungi nti bakubye emizira emiyitirivu ennyo obwedda ngiwulira ku masimu n'okusinga ate mwe abali ku gurawundi ndowooza maama okulira abakyala akalulu olina okwongeramu kubanga nze akalulu ke mpulidde ku masimu nga njogera n'abantu mu bitundu by'omu East kadde k'amaanyi so ekibiina kino kigenda kuwangula obwapulezidenti bw'eggwanga tugenda kufoominga gavumenti abasirikale abitandikwa tugirina eno kampeni wenaggwerako bano nga tubaorientinze nga basobola okutandika okufomulatinga SFC otandikwa eri nomasiniwezi ngezitandikwa nibagiwonya lutandikira ku ezo zitandika kubanga bino bwebityo ebibeera ebyokukwata obuyinza bwobirwamu gwomanya ojja tusanga nga tukyasobola tutuukako ababadde bajja ku nomination center tebabaganya okutuuka nga temukyasobola so byakusalawo kamalize n'ensonga emu nkubiriza ba aspirants ku bifo ebyenjawulo ndoza ebisigaddeyo byabwa MP local government naye gaddwawo leero nkubiriza abantu mwenna abakyala n'abaami bano mujje mu kibiina kyammwe tukube ennundu ekibiina kirina presidential candidate ekibiina kirimu restructured bangi bo balemeddwa okunominatinga olwokubanga obusobozi bwabalemeredde ekibiina kirina obusobozi mujje abagala ob'omupi mujje nomination fee tujja kutetenkanya kubanga kino kibiina abamu badde ningiranga amasimu kakati onaatukubirayo ku posta munaatusasulira nomination fee sooka otuuke ku siini tusooke tukulabe topimire mu distance ng'oyagala okulaba oba tunaakusasulira nomination fee oba tetusasule sooka otuuke ku ofiisi wano abaofiisaazi baffe abatendeka obulungi we bali abagenda okwadressinga n'olwensonga eyo mbakubiriza mujje tubakondereko sitampu nze omukono guli wano gunfuubirira tondoosinze nga candidates bangi nnyo katwagala kumaliriza parliament omwezi ogujja ogw'ekkumi nga 22 wetugenda okunominatinga ffe ba MP mujje tubakondereko bannaayi tumala budde mu bibiina ebyabagaana mujje tutandike olutabaalo ebyobufuzi byakusalawo ate ebyobufuzi kiringa olugero lugamba nti omuti gugwira aliwo tebigenda kusanga mu nnyumba wuwo ebyobufuzi birina kusanga ng'oli ku front line omukisa gye gugenda okusanga
abamu badde munyemerera munyagwa yeewandisiza kakati nga tetulabawo vibe njagala okubategeeza afuga enkongo olwaleero mukawunyalo wakusatu olwaleero yafuga obugero Shekedi yalinda munyagwa wali ekongo olwaleero yaliko kati African politics temuzanja naye tali formal African politics kati bwebukyekya jjajja kaweddemu omanyi factory zikyuka mu kiro kimu ng'abantu batandise okugamba naye kintu kiwaani bano balala banjaga tubaveeko kiwaani nga balina okunoonya okukiyiwa tusooke tukikwase mugati gwa bata akikwatemu emyaka 2 bwe tuyiiya olwofe nga tuyingidde naye gye emikisa tegisobola kubeerawo ng'oliwo abanaatulaba ng'obusajjasajja obulenzirenzi ebivuukavuuka eby'omu Kampala kijiri twali babuloka bamataka ebyo kijoola enkadde nze mbabuulira kati mu bintu byakwata ggwanga ebintu by'okwata eggwanga tibaba amanyi kiddako anything can happen in politics n'olwensonga eyo ngumya bamemba abali wano nti mujje tukole ki mujje tulwane kambabuuliremu abaagala obw'omupi nga mulowooza nti munoonya ebibiina by'amaanyi waliwo omukyala amuyita Nambuutu Honorable Nambuutu yali tasitandinga chance yakuyingira parliament naye mu primaries z'NRM mwaggwamu kafakita kamu kolasiti ne kafulumya ab'NRM bombi ne kayingiza Nambuutu n'atuuka ne Kampala n'obwa minisita n'abulya nga yali tali mu kibalo. So anything can happen. Mujje tuzimbe tiimu tusobole okukola ki tusobole okulonda space era njagala okubategeeza nti gye bigenda mu maaso eyo mujja tulaba nga foomu kubalamula mu ggwanga wano otutabeere nga yefe abalamula mumala nnyo mwebali eddala mukirize nkubye wano obugambo bwange president alina programu olwaleero ku radio 4 alina programu ku radio 4 nsaba mugitege ate nange nina programu ku Sanyuka TV sawa 3:30 abanabeera ewaka nsaba namwe mutege musooke mutandika okuwulira ku birowoozo bya Common Man's Party n'engeri gye tugenda okulemberamu eggwanga lino kati amazima tugenda kunyumirwa ne bannayuganda mugenda kunyumirwa.